njagala mwetegesa akatambi k'omusajja ono ali mu malaalo n'abaana be nga bali mu kulima amalaalo. Erimu abaagala Obuganda, abaagala Obunyolo, abaagala kalicha zammwe, abaagala amannya gammwe, abalimi b'amalaalo n'abasamize nga Maama Fiina. Mujje tubeeko kye tuyiga wano. Obusamize, kalicha n'obulokozi. Twogera ku bulokole si ddiini, kubanga eddiini Obukatuliki tebugaana kulima malaalo, n'Oprotestant tebugagaana, Obusiraamu bubigaana obumu, naye njagala kubakkiriza Kristo kubanga ate Obusiraamu tebukkiriza nti Kristo mwana wa Katonda. So kati njogera ku madiini ago wansi wa Kristo. Kati obulokozi tebukkiriza kulima malaalo. Lwaki? Sooka weetegereza omusajja ono. Amma baana bange ne bembanga mulokose ne banga mukoze mutya okulima ebijja sitaani mulina okulima ebijja mulina okwabya ennyimbe kani osanga abalimbo balokoka mbuti balima bijja era kyobola bakyasula nnyo mu kyaki koza watabuliki empale mbajijjamu empale ebbiri awo abosibaka sibogana nakabo tibategera ate abalokole nga basula mu kyaki oleke makago nofuna mu kyaki botegera bulu ngate omusumba asula mu kanyira tema kakati waliwo nja kwogera ku Buganda kuba nkulidde mu Buganda era byensinga okumanya bya Buganda era njogera Luganda. Omuntu bwalokoka lwaki abamugamba akyusa erinnya, lwaki tayabya lumbe, ebya Kaisaali bya Kaisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Muganda wange ojja kugwa mu ggeyo eno okukozesa ebigambo bya Katonda okutuukiriza by'oyagala mu mutima gwo. Ekyawandiikibwa kiba kiramu nti toyogera ku oyo yafukibwako amafuta. Naye singa oba okikozesa okubba abantu n'okubagaana okwogera ku bikolobero byo, ekyawandiikibwa ekyo oba okitoddeko era n'okyongerako. Ate Bayibuli egamba nti bw'oyongerako oba bw'otoolako ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwamu byakutuukako emirundi ogusukkamu ogwo. Bwe tulokoka tufuuka kitonde kijja. Ebyeddanga biweddewo ne tufuuka abaana ba Katonda. Eyo prosesi eyo tugiyingira lunaku lwe tugamba nti nze gundi nze Dr. T nzikiriza nti Kristo mwana wa Katonda yafa ku musaalaba eggologoosa n'azuukira kati atudde ku ddyo ewa Katonda kitaffe. Ekyo kibuzaabuza abantu bangi. Kyokka era abo bennyini ababuzaabuzibwa bingi ne ku mibiri gyabwe tebasaba binnyonnyola kuba nsobola okubuuza bw'oba owakane ba Bayibuli omutima gwo wali ogulabyeko naye tegukuba bwe weba kagusirika. Nze nzikiriza nti nina obwongo naye simanyi bwe bukola. Kati ebintu ebisinga mu bulamu bw'ensi bwatomanyi sirika. Bwe nfuuka ekitonde ekijja nga mmaze okwatula Kristo ne musaba asonyiwe obubi bwange bwonna abunaaze wadde n'okunaaza obubi prosesi nga bw'ogamba nti ngenda kugoba ku ndagamuntu togifuna mu lunaku lumu. Waliwo prosesi y'okufuna endagamuntu. Kati abantu kye batategeera lwaki twenenya ebibi buli lunaku, lwaki tusaba buli lunaku, lwaki tunoonya okulokolebwa ate nga twalokoka nti ebeera prosesi ogenda Katonda ebintu n'abitondamu prosesi. Kyokka nti omuntu yenna abuuka prosesi tugamba nti oyo akaguza amayembe, olabe mwana myaka 24 mugagga aguze emmotoka akoze ki negundi sente azijjawa kubanga abuuse prosesi. Kakati waliwo ababadde bambuuza nga nsize ka video k'omwami oyo. Nze Dr. T amala omugo gwa Musa, genda wali ku CEO restaurant awo mu Ndeeba ofune ekyokulya. Genda ofune local foods CEO restaurant awo mu Ndeeba. Kasitova mu junction bwoti ng'okkira ogenda side zeri Kabowo ojja kubuuza awo. Genda obuuze CEO restaurant. Wano waliwo Shell, wano waliwo DFC, kino kiva eri side z'Ekibuye naye awo ojja kubuuza CEO restaurant ojja kugiraba. Bwe tulokoka tusuula ebyobuwangwa. Ebyobuwangwa kye ki? Kati njogera ng'omuntu akulidde mu Buganda. Waliwo empisa z'Abaganda, waliwo obulombolombo, waliwo ennono, waliwo emizizo. Kakati ffe bwe tulokoka waliwo empisa ezimu ze tutwala nti omuntu bw'aba alya emmere tayogererako, nti omuntu bw'aba abuuza abantu afukamira. Ekyo kirungi nnyo. Ezo mpisa za wano mu Buganda nungi. Toyinza kubuuza muntu ng'ate bw'otambula, toyinza kubuuza abantu n'obasanga n'obayitamu mu makkati. Ekyo kirungi kubanga wadde tuli mu nsi embi era mutubeera. Abanguza chapati si balokole, bentambulako si balokole, naye ndi mulokole era mmanyi w'enkoma n'okukolagana nabo. Kakati bwe tudda ku mizizo,
waliwo emizzo gye tutakola, tetukola mizizo gya Buganda, tetusamira, tetulima malaalo, tetukola mikolo gya Buganda. Kyokka era mu mikolo gya Buganda egimu mulimu bye tujjamu eby'ekitangaala nga mu kwanjula tugenda ne twanjula omuntu waffe, naye nga tetumazeeyo bulombolombo bw'Abaganda, kubanga ne mu kwanjula, okwanjula kirungi kubanga gwe mukolo abazadde bakuwa omwana waabwe. Katonda assaamu abazadde ekitiibwa. Omuzadde era mwabalokole temwegeziwazanga okuwasa omwana w'omuntu nga tamukuwadde, bw'olwokuba mwalokoka oli yayo bwe batata basamize. Omusajja ne bw'aba musamize oba omukazi nga yagwe eddala oli mwana we, bw'aba tamukuwadde tolina mukisa gwa Katonda. Ne bw'oba gwe Benihini tolina buyinza butwala mwana wa muntu nga tamukuwadde. Kati bwe tugenda okunona omwana oyo tulina bye tukola. Mwe baani nti ffe baagundi tunonya omwana wammwe nti tetutwala mwenge. Omulokole tatwala mwenge ku buko. Omulokole tagula certificate ya Buganda. Omulokole talima malaalo. Lwaki? Nti oyo omusajja kyakola mu bulamu obw'omubiri kya bulijjo, naye mu bulamu obw'omwoyo kyali mu kukola takimanyi. Kyova olaba nti ebintu ebisinga bya mu mwoyo bwe tubissa mu mubiri omuntu ajja kubitegeera. Okukomera Yesu ku musaalaba nti ate afudde, nti ate azuukidde, tebitegeereka. Naye mu bulamu obw'omwoyo omuntu akusalirako enjiibwa emu bweti, n'akumansira omusaayi, n'asiba obulamu bwo n'abaana bo bonna emirembe egirijja emyaka nga 2, enjiibwa egi. Kati oyo omusajja kyakola ekyokulima amalaalo si kibi, kitya, kubanga naffe mu buwangwa bwa Bayibuli ewaziikibwa Ibulayimu weewali, ewaziikibwa Yakobo weewali, ebijjukizo ng'ebyo bisigalo. Kyokka tetubisinza. Tewali lunaku lwe twateekawo nti ffe tugenda kulima ku malaalo ga Ibulayimu, tutya. Naye bwe tugenda e Isirayiri kirungi okuga nti awo baazika jjajjaffe Ibulayimu, tya Mukama yeebala omuwa obulamu obulungi. Okay, nga tetulina mikolo gye tukolerawo. Kati kambabuulire, omuntu bw'agenda okulima amalaalo kitegeeza nti amalaalo ago ba luganda lwe era bantu be. Kino kye kibeerawo. Ensi ey'omwoyo y'amaanyi okusinga ensi ey'omubiri. Kyova olaba nti omuzimu gutiisa okusinga abalamu. Okuyita ewali amalaalo kisingako okuyita ewali abayaaye. Ewatali bayaaye watiisa nnyo, olaba nti waliwo amalaalo ne waliwo omuyaaye akwata embaddiya, wakiroga nti omulaalo n'alwana naye n'otata ku malaalo. Lwaki? Nti obulamu obw'omwoyo bw'amaanyi nnyo. Kati oyo omusajja akutte obudde, naffe tulina amalaalo ewaffe. Era kirungi maama wange najjoba bwafa ne muzeeyi wange baamuziika sisobola kutunda wadde okumusenda. Era siyinza kukkiriza nti omuntu ava eri asendewo amalaalo g'abazadde bange, nedda. Naye ewaffe kye tukola, nkuba bukubi kasimu nti alo maama n'akuba essimu nti bannange ewaka waazise, muweereze ssente z'eddagala tukole tutya, tufuuyire. Oba tuba twalimye ne tulimawo, tewali baga nti ate Nabatanzi ave e Kampala, Irene vaayo gy'okolera, mukyala Nagundi vaayo, mwena muje tulima amalaalo. Kati njagala nkuze ku konsepti y'okulima amalaalo. Tewali setaani akyasinze kubeera mubi wansi wa njuba nga setaani asangibwa mu malaalo ne mu nnyimbe. Kyova olaba nti omuntu afuba nnyo okulaba nga omuntu oyinza obutagenda ku mbaga ye n'atakunyiigira, naye ate bw'ogenda ku lumbe n'otagenda ku lumbe, olutalo lw'oba ogguddewo wansi tolulabanga nako. Abantu bakukyawa olw'obutajja mu lumbe, ne batakukyawa nga tozze balabako nga balwadde oba nga ne mu kuziika kale, naye olumbe bafuba okulaba nga wakiri owaayo 2,000 bakole olumbe. Kati ki ekibeerawo mu lumbe oba ekibeerawo mu kuziika abafu? Abo kye bali mu kukola balinawo omwenge tebaagukulaze. Setaani ye kabaka wa deception. Oyo omusajja n'abaana be balinawo omwenge tebaagukulaze. Bagenda kuvaawo bali emmere gye bayita omuzzo. Emmere eyo giba minwe egitaliimu munnyu. Bali enkejje omutali munnyu. Babikola. Bayina ebigaba balaamiriza. Ne balima ku malaalo nga basabe emikisa. Kakati nze baganda bange, nze amalaalo ge waffe ge mmanyi, nze nkulidde ku bukojja. Amalaalo ge waffe ge mmanyi. Nsobola ntya okulima ku malaalo g'akabajjo eyafanga avumye nnyina n'amusikiza embwa, n'awemula nnyina bw'amugoba mu kibanja. Nsobola ntya okulima ku malaalo ga kkojja Ttiigo gwe baakuba amasasi ne musaba omukisa nga baamukuba amasasi nga muvubuka muto yakafuna ssente. Nyinza ntya okulima ku malaalo ga Aneti gwe baaleeta nga ajjeemu olubuto ne musaba omukisa. Nyinza ntya okulima ku malaalo ag'akabajjo agamujaasi yafanga oluto lwesibye.
nyinza ntya okuliba ku malalo ga Sserunjogi gwe baleeta kawunga esirimu ng'amulumye n'azimbye waweddewo ne muga nti bannange Sserunjogi kojja wange naawe kojja wange Ssemwoge banne mumpe omukisa baalina mukisa kyabo. Olaba ne Ibulayimu jjajja w'abakkiriza tetumusaba mukisa, omukisa guli mu Katonda guli mu bafu. Kati ennono ezikolebwawo ennono ezikolebwa ng'omuntu alima amalaalo n'ekigendererwa eky'omwoyo kinene nnyo okusinga gwe byolabako mb'okkuula obuddo ku malaalo, kubanga muba bamusaayi ogwo. Emizimu gy'abantu n'obulamu bwabwe bwonna bwe baayitamu butambulira ku baana abo, okuvaamu embuto, okuvuma, okunywa omwenge, siriimu, obwenzi. Nze bwe nazaalibwa nga omwana afaananye kkojjaawe, kati olw'okuba nali nfaanana kkojja wange Ssemwoge muŋŋende ku malaalo mulimeko. Ssemwoge mmumanyi n'empisa ze sijja zoogera wano kubanga alina abaana be. Obulamu bwa Ssemwoge nga butandika okudda mu bulamu bwange nga nfanga Ssemwoge. Era ewaka waliyo kkojja wamuyita Kawande. Kawande yafa agamba mbu yajja kunywa omwenge mungi nnyo afe nga kitaawe Kabajjo. Kawande yali musajja mugagga ali awo Masaka, wali e Masaka ku Ssenyange Kasanje. Yali musajja mugagga yafanga envunza zimulidde nga n'emwa gimyusa giweddewo. Nga musajja mugagga naye yanywa omwenge ne gumutta nga kitaawe Kabajjo nga bwe yayogeranga. Abafu balamu, the dead are not dead. Katoyiza kuŋŋamba nti nze ndi muntu wa Buganda nnyo, nze ndi amalaalo. Bw'oba olima amalaalo ebikolerwako nga tobiŋŋamba. Lwaki ondaga ka vidiyo nga muli, lwaki tondaze mwenge n'ebyoyogererako n'emmere eri gye mulya nga muvuddeyo nga temugindaze? Lwaki omugenda okulima amalaalo mujjamu engatto? Certificate ya Kabaka wa Buganda teyandibadde mbi, naye Kabaka wa Buganda oyo mu mubiri ye Kabaka gw'olaba. Ssaabasajja ki? Naye Ssaabasajja Kabaka nga bw'olaba Museveni nti Museveni atuula awo ne oluguudo bwe lufa Museveni, oli bwakubwa essasi Museveni, abasawo Museveni, kubanga ye mukulembeze waffenna. Kabaka wa Buganda yatuulwako nnya Emmandwa, Lubaale, Ebitambo, Kiwanuka, Nabuzaana, Nabulezi, Walumbe, Bulamu, Ndawula, bonna batuula kwani? Kati bw'okwata ekifaananyi kya Kabaka okukiteeka mu nnyumba yo, oba oyise emizimu emiliyoni nga 2 egya Buganda okubeera awo w'oli. Kyova olaba ffe tugamba nti kyova olaba bw'omuntu bw'alokoka yeekutula ku kalica n'amannya agamu tugejjako kuba kye bayita erinnya kwe kulinnyira. Erinnya bata okulinnyira mu bulamu bw'omuntu eyakola ki? Nti nze bantuuma Kafeero, taata wange nazaalibwa n'afa ne bantuuma Kafeero abaaliwo. Si banenya naye bwe nkula nkitegeera nti kyali kikyamu kuba obulamu bwa kitange tebwali na makulu naaka. Kati kitegeeza nange nsobola okutambula mu bulamu bw'oli kuba nninnyira mu bulamu bwe. Kati gwe bw'okwata Kabaka wa Buganda n'oteeka omulokole eyakkiriza Kristo abaagulibwa mu bika n'ennimi n'amawanga n'oleeta ekifaananyi kya Kabaka. Buli Kabaka yakulembera ebika byonna, buli kika kirina omusambwa gwakyo. Waliwo Mweyana omulalu, waliwo Simanya Kaseegwa Wemula, waliwo Walumbe, Ettanda, bonna batuula awo mu njuuyo kubanga obonamu ekifaananyi kya mukulembeze waabwe. Era bwe singa tusanga ekifaananyi kya Museveni ku Nuupu, tumanyira ddala nti Nuupu eyo eyagala Museveni. Kyobala tuzasanga ekifaananyi kya Museveni mu ofiisi ya Kyagulanyi, kati oza kusanga ekifaananyi kya Kabaka wa Buganda mu nju yange. Simunyooma, simuyisaamu kitiibwa, era ennono gye ntegera nti mukulembeze gwempa ekitiibwa kyokka, era siyinza kumuvuma. Naye sikola be bakola ki? Nze sizimba, nze amulokole tazimba masiro kubanga amasiro we waterekebwa bakabaka abaafa. Kati wetegereza obulamu bwa Kabaka babakabaka n'ebikolobero bye baakola n'emisambo gye basinzanga n'emizizo gyabwe n'obulamu bwabwe. Nakati nze nkwate ssente omulokole nti bazimba amaki, sigazimba amasiro. Oba oyagala jangu nkube nesikola ntya? Bw'oŋŋamba nti njabye olumbe ezo omulokole, ekigambo kye bayita okwabya olumbe olw'okubuzaabuza bakulaga gino emikolo gy'emisana, naye gye emikolo gy'emisana oba kye bayita ofulumya olumbe. Olumbe olutuufu lubaawo kiro, ab'ennyumba bakuŋŋaana. Bwe bakuŋŋaana nti olumbe lusulwamu, ab'ennyumba ne bakuŋŋaana. Waliwo omusajja oyo ajja ku ssaawa 11, bamuyita Basimame Mukeeze, babamuyita ani? Ababimanyi mujja kumpabula. Mukeeze byayogera n'ettembeera ebeera mu nnyumbe, okulya ebyenda, okuwemula okubeera mu nsiisira,
obwenzi obw'amalaaya okunywa omwenge n'ettigimbu lyonna eribeera mu lumbe okuwemula ekiro okubeerawo mbatamiivu nze omulokole ntuule nga njabya olumbe nedda ffe omufu bw'afa ewaffe we tumusizaako omusika ne tukola era omusika tumussaako kyobala nagambye nti tetwegeziwaza tuli munnyu gwa nsi naye omunnyu toteekamu mungi ate toteekamu mutono gubeera balanced. Omuntu bw'afa tumusizaako omusika, omuntu bw'afa tumuziika mu kitiibwa. Tetulina mikolo mirala gya buwangwa gye tukola kubanga ebyo ebintu bisiba obulamu bw'omwana w'omuntu paka mu geyeena. Amalalo g'abantu b'olima baalemererwa obulamu ne bagenda mu geyeena. Nze amalalo g'ewaffe nga manyi n'abagaliko mbamanyi, abamu nabalabako, abamu baabanyumiza. Tewali malalo ga muntu gayinza kunzija n'ogenda kulima kuba n'aga Ibulayimu n'aga Dawudi gye gale Isirayiri era abantu bagalambula naye siyinza genda galimako olwakuba baali basajja batuukirivu okuba kusinza bafu. Kati ebyo nabwe n'ebikolebwa mikolo gya Buganda biba n'emirala buli omu nga kalicaye bweri gibaamu ekifaananyi gwe kyotalaba ate buli kintu ekikolebwa kibaako omwoyo ogukiri emabega. Lwaki mpakanya Nuupu nti Nuupu erina ekigenderwa ku mimwa okukyusa obuyinza kituufu naye kyeki kiri emabega ye ng'agikulembera Kyagulanyi kuwemula kuvuma kumanyira bakulembeze. Tosobola vuma mu 7 obulamu bwo ne busigala kye oyo authority mu 7 ne bw'omusanga ng'akola ki toyina buyinza bumuvuma. Kati ebyo be babalimba kubanga ababibagamba bava mu magombe. Tewali kifo kisinga maanyi ku bulamu bw'abaana b'abantu nga magombe. Era kyova olaba nti omuntu afuba nnyo ogende mu nnyimbe. Kati ffe tetugenda mu nnyimbe, ffe boolaba nze nalabako ebintu nga bafulumya ekibaala baleeta omuguwa gw'endiga ne baguteekamu ne baguwalula ne bayiwamu enkejje ezitaliimu munnyo. Mu Bayibuli tuli munnyu gwa nsi, ekintu kyonna ekitaliimu munnyo kiba kya Setaani kuba omunnyu gwa Katonda. Emikago nga gikolebwa, emikago tetukola mikago kubanga emikago kugatta musaayi. Ono balina kansa, bano balina ensimbu ne mwegatta, bano balina sikoseruzi, bano bavumi. Bwe twegatta kyobala n'enkuŋŋaana z'ebika ezimu tetuzigendamu. Lwaki? Nti bwe tukuŋŋaana ng'abafamire emyoyo gy'abasenga, nze waliwo maama agamba senga bamutaga Sabina Namakula nga ŋŋenda nnima ku malalo ga Sabina Namakula eyavumanga abasajja n'alwana nabo n'abakuba, eyafanga obulamu bwe bulinga ekisira nga twana muntu agala musemberera nga nvuga emmoloka yange nga nteekamu abaana bange nga mbatwala tulima amalalo ga Sabina Namakula. Ffe Sabina kitegeezo ssa kimu n'abafu. Kyova olaba omulokole bw'alokoloka yeewala n'emmere. Kati emmere y'olumbe si mmere ngenda naye kyova olaba bw'oba ova mu lumbe omuntu bambirya ku mmere bambiryako, era bw'ova mu lumbe nga tolidde bayinza okukukyawa kubanga emmere eyo yakigendererwa. Emikolo ati okwalula abalongo, omanyi Abaganda bazibu, buli kibi si kyabwe, bagamba ekitambo si kyabwe. Ekitambo kyabaki? Si ky'Abaganda. Okulya abantu njogera mu Buganda wenkulidde, ekitambo nayo mpewo ya Buganda bajeegaana kubanga erimu okulya abantu, bo buli kibi si kyabwe. Kati bw'okola ebintu ng'ebyo n'olima amalaalo, oli yali musezi, oli yali mufu, oli yali muwemuzi, oli yali wansimbu, oli yali awemula, oli yali n'empanama, oli yali n'enziku, ng'oleeta abaana bo nga balima. Bano abantu nga bayimukira mu bulamu bw'abaana bo nga musiriwala emirundi egi. Bwe tulokoka n'amannya tugejjako. Nze natuuma ebyennya lya Kafeero, taata wange gwe nazaalwa lwe yafa. Obulamu bwa Kafeero tebugasa era nja kulyejjako kuba nayo process. Era abalokole mu nsobi ze bagenda bakola kwe kumala gakola ebintu n'obutamanya Setaani n'abakuba emirundi egi. Kituufu osobola okwokya lubaale n'ogweddalu kubanga bw'okwata obubi mu masannyalaze gakkuba naye tekitegeeza nti tebajjako kuba omuntu yeyakola amasannyalaze bw'ogakwatamu obubi ng'akola ki? Ebyo ebintu bw'omala gaddiiringa nabyo olw'okuba bya musaayi birina amaanyi mangi. Kati mbalabula nze nalokoka era buli aninako pulaani embi yonna ne bw'obeera ne bw'aba Lusifa akimanyi. Genda mu magombe leero obuuse Setaani ajja kuga nti akakaana kajja kgenda mu ggulu kalokole. Taninaako tansobola. Kati mwe mabuulira mudduke obulimba bw'ensi eno. Abaagala okulokoka mulokoke musenge Kristo. Abalokole bantama oli musiru abatuufu obamanyi gye bali temwagala bwagazi kulokoka.
abatuufu obamanyi gye bali buli mulokole muyaaye nedda Yesu yali muyaaye waatamye obulokole nze zekka mulokole aliye tomanyi obalokole baddala genda ogoberera abo emmandwa z'abafunza naye yenna asobola ng'akooyo ensi ng'oyagala okulokoka kubira musumba Ssalo mugaa Dr. T yaŋŋambye njagala kudduka nsi nyingire eggulu kuba ku 0704 63 69 24 olokoke kubanza bino mbibagamba naye olira bakkalica gyeri kutwala gweyo n'omulokola ateekateeka okwanjula otwala omwenge oswadde nze Dr. T Amale omugogwa Musa status Benz bw'olifa mu ggulu ojja kunsangayo n'ebino mbyogera kuba biriko omuwendo ate mbirabyeko duka obulimba bw'abantu abantu balimba bakulaga ebintu ebikolebwa mu kalica naye tebatakulaga bibiri mabega okuwemula okwalula abalongo obwo obuzizozizo bw'olabanga obw'okusaaga ebintu byolabanga bya setaani muzibu yakulaga mataala ngeno waliyo ekinnya n'ojja okigwamu kati nze nkulabudde gw'omanyi oba onvuma naye olulabo lulinvuma mukama bw'akuwa ekisa sikukolimira akuwa ekiso laba omusana abasobola okunsabira nammwe munsabire kukuba sitaani ayiiya tajja kunkuba nasobola kunkosa mukama bawa omukisa